Al-Hidayah Ramadan series ngazi kutusibwako. Hey friends, you know I got something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza nate okukomawo okugenda maaso n'emisomo gyaffe gino mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Etteeka litwagala okujjukanyako nalyo olwaleero, Katonda subhanahu wa ta'ala agamba وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Katonda atugamba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mwanguwe okujja eri okusaasira oba okujja eri okusonyiwa okuva eri Katonda. وجنة عرضها السماوات والأرض, nejjana ng'obugazi bwayo bwenkana eggulu n'ensi. uiddat lilmuttaqin, Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekerateekera eri abo abamutya. alladhina yunfiquuna fi ssarra'i wallarra, abantu abo abawaayo mu biseera eby'essanyu ne mu biseera eby'ennaku. walkaadhimiina alghayth, n'abo abakweka obusungu. walaafiina ani nnaas, n'abo abasonyiwa abantu. wallahu yuhibbu almuhsinin, Katonda ayagala nnyo abantu abalongoosa. Etteeka eryo lyogera ku mpisa eziwerako mu mpisa z'obusiraamu. Lyogera ku mpisa ey'okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Lyogera ku mpisa ey'okukkakkanya obusungu n'okubusiba n'okubukontrolinga. Ate ne lyogera ku mpisa ey'okuyisa obulungi eri abantu. Naye olw'okuba nti okuwaayo n'okukontrolinga obusungu byonna bijjira wansi wa kuyisa bulungi bantu, insha Allahu ta'ala katusooke twogere ku kigambo ky'okuyisa obulungi abantu. Eyeetegereza Qur'an n'ensomesa y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajja kukisanga nti mu mateeka mangi Katonda we yayogerera ku kuyisa obulungi. Erimu ku mateeka ago Katonda yagamba nti wa ahsinu inna Allaha yuhibbu almuhsinin, mulongoose era muyise bulungi abantu. inna Allaha yuhibbu almuhsinin, kubanga Katonda ayagala nnyo abeeyisa obulungi. Katonda ayagala nnyo abantu abayisa obulungi abalala era abalongoosa. Mu suratu Rahman Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba wa hal jazaa'u al-ihsanu illa al-ihsan, abafu omuntu ayisa obulungi, omuntu alongoosa, ayinayo empeera gy'asobola okufuna okuva mu bantu n'okuva eri Katonda eyamutonda, okuggyako naye okubeera nti ayisibwa obulungi. Kyova olaba nti mu hadithi emanyikiddwa obulungi, Jibrilu alayhi salatu wassalam bwe yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amubuuza ku bintu bisatu.
yamubuuza ku busiraamu, n'amubuuza ku bukkiriza, n'amubuuza ne kuyisa obulungi. Naye bwe kyatuuka kuyisa obulungi yagamba nti al ihsaanu, kye bayita okuyisa obulungi, an ta'buda allaha ka annaka taraah, kwe kuba nti osinza Katonda ng'olinga amulaba. Fa in lam takun taraah, bw'obanga Katonda gwe tomulaba, fa innahu yaraak, tewali kubuusabuusa nti yakulaba. Omuntu yenna ayisa obulungi abantu teyeetaaga bantu balala kubeera nti bamulaba, wabula akimanya bumanya ti empeera gy'agenda okufuna mu kuyisa obulungi abantu, empeera eyo eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba nti okuyisa obulungi abantu tukutunuulira mu ngeri ziyinza okuba nga 3 oba 4. Engeri esooka, al ihsaanu ila nafsik, gwe kennyini okubeera nti oyisa bulungi omwoyo gwo. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yatusomesa ebintu bingi omuntu byasaana okukolera omwoyo gwe okuba nti omwoyo gwe aguyisa bulungi. Kyova olaba nti mu hadithi emanyikiddwa obulungi, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti inna libadanika alayka haqq, n'omubiri gwe gukulinako ebbanja, kyolina okuguwummuza, olina okugulabirira obulungi. Mu mwezi nga guno ogwa Ramadan, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakuutira omu ku basahaba be n'amugamba nti olunaku bwe lubeera olwa Ramadan si kirungi kusiiba ng'osiiwuse ng'olabika bubi, wabula wezzeemu amaanyi, weesiigeko ku kizigo, onaabeko, olabike eddala ng'omuntu alabika obulungi, kubanga ekyo kye kimu ku bintu omuntu byakola okulaga nti ye kennyini yeefaako, ye kennyini yeeyisa bulungi. Eddaala eryokubiri, al ihsaanu ma'a Allah, omuntu okweyisa obulungi ne Katonda eyakutonda. Baganda bange abakkiriza, wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, bw'obala ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde tosobola kubibala n'obeera nti obimalawe. Kyova olaba nti omuntu eyeeyisa obulungi eri Katonda ye muntu akozesa obulungi ebyengera ebyo okuba nti abiyisa bulungi nnyo eri abantu abalala. An tasrifa ni'ma, kwe kuba nti ekyengera ekyo ekirungi Katonda kye yakuwadde okikozesa fima yurdi llaha subhanahu wa ta'ala, mu ebyo ebisiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Eddaala eryokusatu, al ihsaanu ila al khalq, okuba nti tweyisa bulungi eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebitonde ebyo tubyawulamu emirundi ebiri. Omuteeko ogusooka kwe kweyisa obulungi ne bantu bannaffe, kubanga tukimanyi nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba walakad karramna bani adam, mazima twagulumiza era twasukkulumya omwana Adamu, wahmalnahu fil barri wal bahr, ne tumusitula ku lukalu ne ku nnyanja, ne tuba nga twamuwa obulungi bungi okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba wafaddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila, twamusukkulumya era twamulungiya ku bintu bingi bye twakola ne tubeera nti twamuteeka ku leve esingayo okubeera nti ye yawaggulu. Omuntu munno okakasibwako okubeera nti omuyisa bulungi, kubanga mu duniya gye tuwangaaliramu tewali kubuusabuusa nti duniya yakweyisa bulungi. Era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti hal jazaa'u al ihsaanu illa al ihsaan, abaffe empeera y'okuyisa obulungi esobola okuba okujjako omuntu kubeera nti ayisa munne mulungi. Ekitegeeza nti kye bayita okuyisa obulungi, an tasna'a linnaas, kwe kubeera nti abantu obayisa bulungi, la tarju minhum jazaa'an wala shukura, naye nga tosuubiramu mpeera gye bagenda kubeera nti bakuwa, era tobasuubira kubeera nti bagenda kubeera nti bakwebaza. Okwo kwe bayita okuyisa obulungi abantu. Okumanya ensomesa z'obusiraamu zigaziwa nnyo ku kigambo kuyisa bantu bulungi, kituuka n'okuba nti tulagirwa okuba nti tuyisa bulungi ebisolo n'ebinyonyi n'ebintu ebirala ebitangibira mu categories ezo. Omubaka sallallahu alayhi wasallam
buli bwe yasindikanga amagye okugenda okulwana mu bintu bye yabalaamiranga okutuusa okuba nti omuntu takkirizibwa kutema muti gwa kibala okujjako ng'agenda gukozesa. Tokkirizibwa kubeera nti otta kisolo okujjako ng'ogenda kukikozesa, ogenda kulya nnyama yaakyo, oba ogenda kubeera nti okiganyulwamu mu nganyulwa yonna obusiraamu gye bwakkiriza. Era kigambibwa nti olunaku lumu sallallahu alayhi wasallama yali atambula ng'ali ne basahaba bagenda mu lutalo. Bwe batuuka wakati awo n'awulira ekinyonyi nga kikaaba naye ng'enkaaba yaakyo si nkaaba ya mulembe. Abawangaalira mu nsi y'ebinyonyi bakimanyi, bwe kiba nga kikaabisa nnaku kirina engeri gye kikaabamu, bwe kiba nga kikaabisa nnaku oba ssanyula kirina engeri gye kikaabamu. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yawulira ekinyonyi kino ng'eri gye kikaabamu nga nkaaba si ya bulungi. N'abuuza nti ma sababu hadha alfaja, lwaki ekinyonyi ekyo kikaaba bwe kityo? Basahaba ne bamuddamu ne bamugamba ti waliyo omu ku banno oba waliwo wamu ku munnaffe akijjeeko omwana gwakyo. Omubaka sallallahu alayhi wasallama yayimiriza byonna ebyali bigenda mu maaso n'abagamba nti mumugamba azzeeyo omwana gwakyo eri ekinyonyi ekyo. Hatha min al ihsanu ila al khalq, hatha min al ihsanu ila ghairi al khalq. Ekyo kye kimu ku kuyisa obulungi naye nga tuyisa bulungi n'ebintu ebitali bantu. Era ebyokulabirako ebirala bingi abakkiriza mukimanyi nti omuntu bwe yeeyisa obubi ku kisolo kyonna empeera tebeera nnungi. Mumanyi bulungi nnyo ekyafaayo ky'omukyala eyayingira mu muliro bisababi lhirra, ng'ekimuyingizza mu muliro ebadde kapa, kubanga nti sajanataha yagisiba ewantu wamu, walam yut'imuha n'abanga teyagiriisa, walam yusqiha teyagiwa byeyeetaaganga byakunywa, walam yatrukuha litaakulu min hashashi lard, era teyagikkiriza kuba nti kale yeegenda okubeera nti yeeyiggira. Kapa eyo bwe yafa, omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba nti omukyala oyo yakola ekyo olw'okuba nti yali yeeyisizza bubi eri kapa. Allah subhanahu wa ta'ala yamusalirawo okuba nti ayingira omuliro. Ate era ekyafaayo ekirala ne kijja ng'omukyala omulala eyali omukyala omwonoonefu, Allah subhanahu wa ta'ala yamuyingiza ejjana lwakuba nti yayamba embwa eyali ng'erina ennyonta y'amaanyi n'agiyambako okubeera nti aginywesa amazzi. Era n'ekyafaayo ekirala ekiri ku musajja eyali nga ennyonta yali emutta n'ayingira mu luzzi n'abeera nti mu luzzi olwo yanywa amazzi. Bw'aba afuluma agenda okulaba embwa, yalhaf, ng'embwa ewankawanka li ajali al-atash, olw'okuba nti nayo bambi ennyonta yali ng'egikutte. Omusajja oyo anyumya n'agamba nti laqad asaba hadha alkalbu min al-atash, natunuulira embwa eno nga obwetaavu bweyina eri amazzi kamithlu al-atash alladhi aswabani, nga bufaanaganira ddala n'ennyonta gye mbaddeko. Omusajja kiyakola fanasala fil bi'r, yakka wansi mu luzzi, fa amla'a khuffahu ma, n'ateeka mu ngatto y'amazzi, fasakha alqalb, n'abeera nti yanywesa embwa eyo. Fashakara Allahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala n'asiima ekyo kye yakola, fa adkhalahu fil janna, n'abeera nti yamuwa ejjana. Muganda wange ampuliriza, bwe bubanga obusiraamu bwogoberera, obusiraamu obwakulaalikako okuba nti osiiba omwezi gwa Ramadan, bwakulaalikako okubeera nti oyisa bulungi ebisolo, fama baaluka binnaasi, ate butya okuyisa obulungi abantu. Bal inna ta'alima al-islam, wabula bw'obanga weegendereza ojja kukizuula ti ensomesa y'obusiraamu yatawassau ila al-bi'a, egaziwa n'etuuka ne ku butonde bw'ensi. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yatuyigiriza ebintu bingi omuntu byasaanye okukola okusobola okuba nga tupulizavinga obutonde bw'ensi. Okusimba emiti ng'egyo, obutagitema okujjako nga waliwo ekyetaagisa. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugaana okuba nti twonoona mu nsi, naye nga bw'agamba nti wa idha tawalla sa'a fil ardi, omuntu bw'atuuka n'atambula mu nsi liyufsida fiha, asobole okubeera nti ayonoona mu nsi. Qala al-ulama, abamanyi baffe ab'ebitiibwa baagamba nti liyufsida fiha, okubeera nti wayuhlika alhartha wannasla, n'atandika okubeera nti ayonoona emiti, ayonoona ennimiro n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. N'olw'ensonga eyo muganda wange ampuliriza era ndaba uswika bil ihsani ila nnaasi,
nkulamira okubeera nti oyisa bulungi nnyo eri abantu. Wal ihsanu ila ghairi nnas, n'okuyisa obulungi abatali bantu. Omulyango gw'okuyisa obulungi omulyango mugazi nnyo, naye abaguvuganyamu be basinga okubeera abatono. Era nga bwolaba omu bw'agamba nti inna fil ihsan, mazima mu kuyisa obulungi abantu, babun, mulimu omulyango abantu bangi nnyo tebagwettanidde. Competition eri awo abantu bangi tebagyetanidde. Naye njagala okubakubiriza nga Allah subhanahu wa ta'ala bye yatukubiriza n'agamba nti wa ahsinu, tweyise bulungi, inna Allaha yuhibbul muhsinin, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abantu abayisa obulungi. Katumalirize okuyisa obulungi ne hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Aisha atunyumiza n'atugamba, jaatni miskina, omukyalo omwetaavu yanzijira, tahmilu ibnataini laha, yajja nga asitudde abaana babiri abawala, abaana be babiri abawala. Fa at'amtuha 3 tamrat, nenkwata entende 3 nembeera nti nazimuliisa oba nazimuwa. Fa a'tat kulla wahidatin minhunna tamra, omukyalo oyo kye yakola n'akwata entende emwemu n'abeera nti agiwa abaana be bano ababiri. Wa rafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha, kye yakola entende yali esigaddemu emu n'abeera nti yagiteeka mu kamwa ke asobole okubeera nti agirya. Fastathamataha ibnataha, oluvannyuma entende eno ate gye yali atadde mu kamwa ke, fashaqqat tamra allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma, kye yakola n'akwata entende gye yali ayagala okulya nga maama, ate era n'aba nti agitumamu emirundi ebiri. Aisha agamba nti fa ajabani sha'naha, mu butuufu neewuunya enneeyisa y'omukyalo oyo. Ate ekitaliimu kubuusabuusa, hakadha sha'nul ummahat, eyo yebadde ng'enneeyisa y'abamaama baffe, embeera yonna oba ebiseera byonna. Bamaama baffe bakola ebintu bingi, liyuthiru ala anfusihinna, okubeera nti beerekereza ffe tusobole okubeera nga tutebenkera. Yensonga lwaki mwezi guno gwa Ramadani kibeera kikulu nnyo okweyisa obulungi, naddala ng'otandikira ku maama wo oba okutandikira ne bazadde bo. Aisha anyumya n'agamba, fadhakartu alladhi sana'at li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ensonga eyo omukyala gye yakola nakinyumizaako omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqal, nabbi n'agamba okukomentinga ku kikolwa ekyo, inna Allaha qad awjaba laha biha aljanna, Katonda akakasizza ku mukyalo oyo jjana, au a'taqaha biha minan nar, oba Katonda amujjuludde bw'abanga abadde wa kuyingira mu muliro amugjeyo amuyingiza ejjana. Muganda wange ampuliriza, usuika bil ihsanu ila al khalq, nkulamira okuyisa obulungi eri abantu. Allah subhanahu wa ta'ala naawe asobole okubeera nti akuyisa bulungi. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.